Bona munoonya nga tomulaba Jojo nga tumaze okukola. Kale. Kukola mulindeeko. Kalo Sara. Nze mbadde mbuuza mukyala Jojo. Njagala balansinga skin. Ebeere ng'ebalansinga lumu. Oli luda? Ndi kata naye sobola bifuna mba nnyina kuddayo Uganda. Naye ekintu kya balance n'ekyo mukyagala nnyo naye oluusi omusana bwe guba gukuyiseemu nga musana. Pigment y'omusana erwawo okuvaako. Ekyo ky'omulina okimanya. Pigment y'omusana nga musana gwe gukuyiseemu ne gukugubyako wali ne wali. Okuddaabiriza hyperpigmentation ng'evudde ku musana. It takes time. Tulina okwambala sunscreen, tulina okukola treatment C, tulina tulina ebintu nina okukuba vitamin C mungi. Gwenkukubamu n'okwesiiga. Era kisinza n'emyaka gyo. The younger you are, the better. N'ekirala enkovu muzijjanjaba ng'ez'omuliro. Enkovu zaaki? Z'omuliro. Ez'omuliro nedda. Okay. Bweba nkovu nga zimbye keloids naye ez'omuliro nti muliro gwakwokya nedda. Ezo balina zijjanjaba ng'ekyali fresh. Okay. Wali omuliro gwakwokyeza ng'eri mu kuwona we bazijjanjabirya naye bw'emala okuwona n'esiiringa. Kale mukwano. Tebakubba ssente ezo zireke. What is it, daughter? Yeah. Tulina Jojo. Hey, Jojo. Yes, please. Nyokumazi. How are you? Jendi nkwano, God is daughter. Oli bulungi? Gw'onyirira ebikola ki ebisembayo? Owaayo obadde otya? Mbadde mbuuza. Ebizigo e Uganda tubijja wa? Namba y'essimu nye. Kale gwe namba y'essimu ebajja bikuwa. Kale. Kale God is daughter. Twani baba wenna ba. Kale. Ramusiza mwami Kabaata. Kale nyabo nkulamusiza nange. Kakati Jojo mbadde mbuuza ebyo ebitulituli by'oku kabina nga akabina kaliko ebituli by'empiso bivaako bitya? Tulina osooka ntulaba ekituli nendaba depth yakyo nendaba scar tissue surroundings ekituli ekyo. Oyinza okuba weetaaga scar revision eyo surgery ndala. Bweba tewetaaga scar revision tusobola okukola dda mufiira bweba scar tissue. Kale siyinako ti bituli naye nga ebinyanyanya nga tosobola kwambala ka body hug n'onyuma. Cellulite. Ndowooza sibimanyi bulungi naye nga tosobola kwambala body hug n'onyuma mubeeramu ebinyanyanya. Cellulite. Wena cellulite nedda. Oli Uganda? Nodde mukwano. Oli wa? Ndi mu Doha. Ekyuma nkirina ekya cellulite kiri Uganda kikikambwe. Bw'onodde Uganda bajja kujjanjaba ekyuma gye kiri. Kitwala bbanga ki? Ojja kugenda bakujjanjabe tetusobola kumanya paka nga bakulabye. Balina okulaba cellulite wo yenkana atya. Size yo naawe masavu because it's just fat under the skin. Kyokoma okuba omunene treatments weetaaga nnyingi. Bw'oba oli medium teweetaaga nnyingi nnyo so balina okulaba. Then ne skin type gy'olina kati kampe example tulina muscular structures zaffe za njawulo so the way our skin is layered up ekyuka based on your genetics kati bano abantu nga baninga banyankole skin zaabwe endala nnyo n'omuntu kati nga omuntu nga wangulu era nze ndi munyankole ddala. Kati nga skin zammwe endala nnyo so treatment results esobola kufaanagana n'omuntu oba ow'engulu kubanga bali balina good muscle structure genetically yo ndala kuyammwe ezammwe skin zigonda yo muscles are softer.
So treatment jajja kuba yeemu. So you might need more treatment than oli ate. Tukulaba sooka kudda ku kibuuzo ekyo paka nga nkulabye. Alina yanzanya yanseege. Okitegedde? Nkitegedde mukwano. Malayika akitegedde Mara. Jojo. Yes, Bianca. Mwami Jojo, mwami Kabaata ne mukyala Jojo mugyebaleko. Ali maama otuyise nga abaagalana. Anti mukola nnyo babiri live. Ale bane sinyo. Kabaata mbeera nnyo naawe. Batuwaayiriza. Natandise obbalaba ssaawa 6. Buli wenvaako nenzirako mbasangako. Mukyala Jojo ng'ettake toyina plan gy'otuyiiyiza nakumeseginga dda wafuna plan. Yawa. Ttake. Haitaki plan yamwe eri Uganda. Ajja. Gye byanguyira wane UK tebiyitawo babikomyawo. Dubai babisa Uganda bikufa ati Uganda enamba ya Uganda gifune. Waliwo abatwala ebintu nabisa ku kago. Kwate enamba ya Uganda bagambe ettaki bajja bikutuusaako babireeta. Kale. Neyanzisa. Ali nempulira ali ttake nempulira alina omwana yamuzaalira ttake. Bazaala ate kati bazaale. Nabaana tegaana wonna weeri nabaana ejja kukola bazaale. Abaana bazonza nnyo ebitundu by'ekyama nabo bali. Ate banaazaala ddi bona obeere Bulaya myaka 10 olindewo oveeyo ozaale bazaale kiggwe nakyo. Kati oliyo otya Smart House tugenda giraba weekend okulwakumeka tulangirire batu balinde. Zeraga ebitu yange ze sina schedule yokka gye tuba tulina ya clinic. Ate kati giba kati ekutta akatise bujjojo ina kuba episode. Ina episode? Smart House ina kuba episode. Ugenda kwa baga Kim Kardashian. Kuba kamu. Kalitu abalaze TV eva mu kitanda omuliro gwetekako gukka. Katudda mu kiyigo madinisa bwogogero obogezi ne gaggalawo kituzaako. Binyumira gwe. Na biba nyumira towido lya game video zo nazi lina mu simu. Abera onatuna. Bana enyumba jabalete. Alina kawusa lune byakabi. Mu wiki muno tuyino bba wa musebose tuyino bba wa Smart House yokka. Tukola episode ya madinisa. Atudde ku madinisa jukira tugenda ku kiyige kiri smart simanyiwe twako makuru muliro gwe gwatugaana. Baja sobola kingo kiri. Ndio ku madinisa ne ku mataala. Atijo ati kali nyumba. Mwami teira ngangamba. Etaala. Inane snap. Okola bukozi boti ne yaka. Yangambe tuina click. Okuba antoli fetuziita antoli mu Luganda. Inane clap. No club ya ngete kako tutu yenda ngamba ne mugamba ito wingamba buli nako batubagala kula bintu yakabina ngamba atuja ngena bya updating atuchuse zi command aina command ya just touch clap ina yobi ebiri Kozo wagambe kigo kiri smart kikola ki Dwalo wagambe tomaina byolina enjumbe ekole bitu bingi ze nembimanya Ulaba tubamanyi na simu zibakwata bezikola tebifula bina apo ziri ku simu ye nze nembimanya ze ngabyagazaaki nze omulimu gwange babiteekemu byonna nze nganzira okwenyola na mataala gachuka ne kala mbugenda ku app noyongeza gundi right ne gadimi gagona ne gachuzi no gamba tuteke koji nze nganzira okwenyola ku app ngaze ndi ku app ya nyumba nenyola ngajagazaaki nyine ebyokola nina okujjajaba abantu ebituli abantu balina rusa Jojo erinyo linnuma ne Jojo ali wali ku app nti yenyola n'amataala ebyo byammwe bisanyusa mmwe Jojo ekigo wagamba kikola ki ekiri smart ejinisa mu kigo mostly it's the window that is really smart because dirina sensor ya heat disensinga enkuba jeggula ne lyeggala lyokka kati wemba ndirese liggule enkuba netandika okutonya automatically digenda kweggala temperature bwe yeyongera munda digenda kweggula lyokka dirina kyekikola light ekiro likyuka kala ne lijjako ka film nebanga omuntu ali ewe otalaba munda
Jojo amadinisa go ebbugu mweri beera lingi mu nnyumba geggula. Jeggula. Gokka. Ebbugu empewo neeyingira. Gikola ka venti. Digula venti. Kati ka venti bola obuto batokalaba ne digulawo ka venti we kati ne banga lingiza empewo. Then bolira kanga ligule boba kale nalirese nga ligule. Nga mbadde nyambala nendeke disanga ligule kuba bwetandika otonya dina sensa y'amazzi. Amazzi bwe gatunyako tu nga lyeggala. Sale enkuba weggwayo nga lyeggula. Adiba limaze okweggala. Dijja kweggula dirina sensa y'amazzi nkuba ne temperature munda mu nyumba. Kati in case ebbugu mulingi mu nyumba just to keep the temperature. So lina thermogundi eyo. Esensinga temperature nti enyumba kati ebuguma nnyo tugikuulinge. Jojo weekend tugenda bawa episode ojja wulira ate tujja giba wa kirusimisi. Edinisa ddungi lya mutawana Kabaata. Edinisa ate kubanga nalyo lirina voice command. Ate ddyo omanyi bagamba Jojo tukwagala mu kamera. Edinisa ddyo lya kabi. Ojja ddira bogambe ye jeggula lyoka. Ogambe lirina voice command litya. Ndigamba Taylor house bathroom window open. Liryeggula. Naitandika tutu. Ninako ne video kuno kweri. Bogenda mu TikTok zange. Video y'Edinisa kweri. Nga ntudde kuli ku toyi njogerera kuli. Nga ndiko wali ku toyi? Nani tudde ku toyi ne kamera n'egitunza mu Edinisa bweti. Nolira. Bogenda mu TikTok videos zange kweri. Tugenda bibalaga live weekend. Lero lwakubiri tufune olunaku lumu mu weekend. Updating ate the updates zijja kati voice command mpya. Juu yali ku app kokka. Weekend tugenda bawayo olunaku. Obeera ng'ovudde wawaka kati kangambe ekanvuddeyo. Nengenda ku ndaba Edinisa kyeriggule n'endigala. Ndaba blinds nti gundi terwajjeko mataala mu kisenge kya Vienna. Then buli room ina router yayo tetulina wifi y'omu. Bwe mpita Vienna jangu nagana okuva mu kisenge. Nga nzijjako router mu kisenge kye. Nga internet yevaako. Kati Jojo nno naawe nno. Kati obeera wano ku mulimu noggala amadinisa ewaka. Sure. And that's the smart thing. Nsobola okukola chai wano nengenda nenkola chai wano. Ng'oli waka ne kugamba teekawo ekikopo ne nkolera chai. Sooka oleke. Ng'oli wano ku ddwaliro. Ne bwemba ne Uganda technology akola. Ng'oli Uganda n'ofumba chai e UK. Nenfumba chai. Tap eri mmanyi olina ogikwatako. Nengamba bino appliances endala omuliro, amadinisa, zo blinds nga bwazanga bwe zikka, amataala, nezi appliances zonna, washing machine, dishwasher yoza ebintu, n'ekyuma kyonna ekikaza, byo osobola obikolera ku ssimu nga neawakasiri kwa oba obiraba. Okitandinga on, nze ekyabinzijjako bwe twali twakatandika bwe twabiteekamu byonna nga biri set up ne biyintama nga ofuna update nga buli kaseera essimu vibrating nga kati nyinza okuba ndi wano mwami Taylor ali waka buli wakola coffee nga nfuna message your cappuccino is ready biki ne biyintama nenga message nga ziyitiridde no bijjako nengeno okulanga it's too much ng'ofuna message olibo bw'oba omuntu ali waka n'ateeka ekintu microwave ne kimbulira message wano how many minutes ezibulayo nengamba ani ali ku microwave nga message ziyitiridde nga ninga ali mu chat nga ndi mu WhatsApp group n'ennyumba nga message ziyitiridde nengamba ye kiki nembijjako naye kano n'abitulagako balaga but occasionally definitely ekyensinga okukosa coffee machine ngikosa nnyo kubanga yo olina ne timer otekako timer n'ogamba njagala ekole coffee ku saa 12 ez'okumakya then you set up the timer n'oteekawo ekikopo Jojo kyogenda okukola kwennyini ejja kukola coffee kyogenda okukola kati obuzibu ebyantama ejja mukola neewetaga omuntu amuleete kubanga ejja mukola abeeraawo kumakya ejja kwa 12 zennyini ng'ejja kweteka etandika ekole setting nti batugamye kolani coffee kikubanga egenda mu barista mode auto
nekola ka coffee kali ke wasetinze apo ku sawa ze wagambye ne kati obuzibu ani agenda okuleta coffee mu kisenge awo ngamba mamitera mamisa genda ondesere coffee wange Chuma kikoze coffee Jojo kyogenda okukola okimanyi ogenda sokozeko app ezo ku simu ena simu gye nkolyako video eno kwennyini kuli app ya bunti ogenda sokobizeko beera active kandi sokoye tubalage bana abantu nga bino bikole obinyigako booti n'obalaga ne byekola omwe bana Uganda ebyo nebina kankuli abanfulenga ku Facebook babira balabadde bano anti katozi bwe tulina katolaba abantu bamu bakandaba andi kati eno TikTok si Facebook kati abantu enyumba tugibadde mu myaka obesatu kati niyo abantu bamu bakandaba abamu babiraba nga tugizimba abamu babirabye ku video zange za Facebook nga mbikola nga Jojo atako ako kachikokoze aba ku Facebook mubabulire mwabiraba labadda Jojo eno tuli ku episode mpya tugenda bid era katale episode mpya ndi katomanye kitu oba wakikolako oba okiddamu toli as excited duli ngambira walaga coffee oba Jojo ate kati eyo oven nembala katugenda fumba nkoko kato onabira badoni yabira ku Facebook nali mbiraganya nga tugenda fumba nkoko nekola setting wali ku simu nola bakali katuka chuchuchuchu nuka chichi Franchi yako ne kijjako nga tugeza mu setting yako eri abantu bangi eri abantu bangi abali kuno nga tebali ku Facebook tebali ko wabiragira abamba akakula app katugenda bidda kati kabata kiri bwekitya bwe mba nkola ekintu nkikola nganze bwe nkikola nga bagande kikole I'm not excited kubanga nkikolera gwe kati right now mwagala nkibakolere twagala kikolere nyumba tewansaba tulina gye twakayana na iPhone twava kukayana nenkulaga ebintu naye nga siggwa ngambye endaga kati bwongamba nti ndaga ate mba saagala kubaza I feel like nkikolera gwe ane kati Jojo yalinga nsobi gye twali mu kuyomba ku iPhone yabeeraga mu argument nenjagala okukasoli nti kubyogera tobitegeera kankulage kino kati bwe tutandikira eyo naye nga teri tulina gye twava oteka kyegamba ane kati nekikwata kati bwe kyakutte tukwatayo but naawe enjawulo eri wano mungamba Jojo tulage kino katatawo mba saagala ane kati Jojo kati kyakwata mu nsobi ffe gye twali kiri nakyo mba kikoze kubanga omuntu akyagala tekiri nakyo nyaganya okukola ekitu nga kiri nakyo kyovaze ebintu byange biri bifulowing abantu abanfollowinga bamanyi just nkola ebintu byange mu natural state Jojo genda tulaga no smart house oba toyina feeling oba oyina tulaga smart abagira badda ku Facebook bagira badda tulina okufuna sire tulina okubigula oba kati ne excitement yanzigwako ndaba kati ennyumba nkadde dulinga mpya ninga njiraga ati ffe tetwabiraba kati ffe tulina amaalo gaabyo tulina amaalo twagala obbiraba twagala obbikolerera gwobirina gwobirina kati naffe twagala obitulageko ebyakabi nenga amazima gali nti biri unique nabyo abantu abakaana nenga mbabulya ne wano mu UK kati kabataze kankubulya amazima sigenda ngako mu nyumba wano mu UK eringa yange sigirabangako uzotambuddemu ngako omuntu ne musanga ne tapu gye nnina sigirabangako ate nga nkyala mu mayumba sirabangako omuntu alina tapu gye nnina sirabangako omuntu alina blinds ze nga ziri inbuilt munda mu kisenge tizivaayo mu singa ziri smart sikirabangako kyenalinda byeko ekitanda nali nkirabyeko ekitanda kyo nali nkirabyeko kyoyogera TV nevaayo ekyebiri ate kati buli mwaka ebitanda bibaddewo tuli bya basiiba technology asiba improving ebitanda byo nali mbirabyeko naye ebisigadde sirabangako mu kubanga nange nfe naffe okubiteeka mu nnyumba twasooka naffe biraba ku show nga babiraga ku show naye nange nali sibirabangako era wano wentuuse nkyala mu mayumba sibirabangako mu mayumba g'abantu kale tujja kugumiikiriza ofune feeling abantu balabe tulina insurance tetukyababbi insurance waali ebyokubba ebweru w'ennyumba emmotoka weeri okubba katoli ayingire mu nnyumba bbe kifireplace akukute n'ekitanda ogenda kubba ki ebintu labini built
ne oven tosobola gibbe eri munda bagizimbira tosobola gisitula nti ogibbe ekintu ekyanga okubba kaŋŋambe motoka kubanga yeesitula nabwera teya erimu sente nyingi sente nyingi compared ku bintu ebiri mu nnyumba bw'ogatta ebintu ebiri mu nnyumba motoka emu n'abantu abasinga emmotoka gy'ovuga yabbeeyi okusinga TV n'ebitanda emmotoka eba yabbeeyi so omuntu aba ayagala kubba bbe emmotoka esula nabwe waliwo agambye they borrow money. You don't have to borrow money. Bw'oba olina ssente ogula si buli muntu ali ku mabanja abantu bakusobera buli bw'oba olina ssente ogenda n'ogula bintu si bya ssente nnyingi kati kabatanze kankubuli ekintu kye nali nguze nga kirimu ssente nnyingi motoka ng'eyali emitwalo emeka egya pound njolo 7 motoka yokka gye ngamba nti eyo yalimu ssente nnyingi abantu abasinga kye balina eyo gyovuga kati ya ssente mmeka simanyi sikyabirowoozaako ziri ennaku zino nga ndi mu bizinensi nnyo Kabaata nga ndi mu byakukola njagala kukola clinic Dubai byagala kukola biki kati ndi mu bintu bya bizinensi nnyo amamotoka kati essape ly'ekivubuka naliyitamu omanye nalinamu emyaka awo nga twakavubuka nga nkyalinamu excitement omanyi olina obiyitamu bino ebintu olina obiyitamu nekikuyitamu ganze omwami wange yangamba ogenda kumala ssente kubanga nze omwami wange akola mu mamotoka engineer w'amamotoka designing amamotoka naye tagaliiko tabirinako era bwe namugaa njagala Range Rover nangamba emotoka etwala ssente nnyingi togyetaaga nangamba wakatandikira mu kamotoka akatonotono ye yaŋŋaana nangamba etwandikira mu kamotoka akatonotono neŋŋaana nemuganze gye njagala ng'okyalina essappe ly'ekivubuka nevuga Range Rover yange yasooka nevuga ey'okubiri nenzikakkana nze komanye otuuka nga bw'omala okifuna olaba nga omaze okifuna oba botega kyegamba bw'oba tokirina okyaga ne bw'omala okifuna n'okifuna ogusooka n'ogwokubiri then n'okkakkana wekka ate nentuuka nga nina ebirala byenjagala kati nina ebirala byenjagala bizinensi ezo biki am very now invested mu kukola bizinensi okuba ne bizinensi ez'enjawulo okuba nga kakiraba okirowoozaamu emmotoka tekola ssente kino ekyuma kyange ekyaleeza kigula Range Rover 2 ekiriwo kino ekyuma kya leeza kyenakulaze kino ekyuma kimu kigula Range Rover 2 empya si brand new ne bw'ogenda walizi nez'emitwalo 5 ogula 2 ku kyuma kimu ate nga kino kigenda kukolera ssente kigule Range Rover endala 4 kyuma kimu kati bw'olowoozaamu ebintu ng'ebyo otandika okuba nga ofokasinga mu bintu ebikola ssente na n'ebintu ebitwala ssente kati nakula Kabaata nkuze byebiruma abayaayi ebyo nkoze ensobi nyingi nnyo mu bintu bya ssente Kabaata singa ndi mugagga nnyo nyolonye ssente mu masappe omanyi nze nina amasappe tebajja kulimba oli w'amasappe manyi nze ndi w'amasappe era omuntu mubuulirawo nze Jojo natural ate nze amasappe gange gakika ne maama wange w'amasappe bakojja bange omanyi nze gunda buki maama wange abantu bengeye mubamanyi abantu bengeye b'amasappe era oli wa kamera bagambe nze ndi w'amasappe amasappe is like njagala ebyakabi ne bwe nali omuto nga batuyita b'Amerika baki nga tubeera nga tubabuwala bwa kabi tucyakalira mu bifo ewabeera abazungu nze kuva dda ndi w'amasappe yenkula yange sigenda kyuka era ebyakabi mbyagala nekye nakyusa kyekyutuka kyenayiga Kabaata nayiga obyekolerera nenga bwe mba njagala engatte y'akabi nina ojjugula bwe mba nina ojjugula sobola okunoonya kyenkola nenyingira edduuka nengula engatto yange nenfuluma naye nze ndi w'amasappe ate essappe teri sappe erinyuma no teri sappe erinyuma okusobola okwegulira by'oyagala katawe essappe olikolera ddala nze ndi w'amasappe naye amasappe ag'amamotoka nakendeezaamu kubanga at the end of the day siina gyendaga kati no kankubye Bulaaya Kabaata olaba obeera e Uganda ne bakutintibaza e Uganda e Uganda omuntu akulaba ng'oli wakabi wano ne woba wakabi teryakiraba teri gwotiisa tulina Kabaata tulina gwotiisa wano ku Bulaaya nti oli wakabi abagagga n'otunnya abantu abagagga nenga ba bulijjo bavuga bugaali banyiiza
tebambala byakabi niye Uganda ojja ne ka trainer kali oyambala ka trainer buno pound 2 omuntu n'abango oli wa mutawaana oyambadde ntitomihi nenga toyina byoyambadde biryawo nye wano oyambala ebintu n'oba wa mutawaana nga teri n'ofuluma ennyumba n'okomawo waka teri akugambye na kigambo kino oyambadde n'owulira obusungu nga wemenya weka kugambye oyambala waliwo Kabaata lwenfuluma nga ndi sente mpitirivu nzenna nenga walayi teri muntu angambye ekigambo neki ndi oli smart kateri bulaya amenya novuga emotoka y'ebbeeyi n'ogipanga ali mu supermarket terina muntu akutunuulira teri akugoberera teri akuliko nokambanye bino biki esape limenyedde bulaya olikoze nenga omuzungu ajja nagamba oh this is nice nagamba oh this is new no technology namala wadde n'akafaananyi takuba ebyo byokwekubisa n'ekintu bo tebaagala kumanya kugambye esape lya wano limenya noyambala traine yakabi oyambadde gundi Christine Lubutini mu ngato teryafaayo kati ne esape lirimenya nendikoba sifuna komplimenti ate nobiraawo nesape likumenyera bwerere nesinga ndi Kampala singa ndi wakabi singa awo Kampala nfuluma singa ndi nabakwata handbag katolaba ndi ku Bulaaya nze Jojo ku business zennina naye nkuuta ebinaabiro njoza ebintu onsanga wali ndi ku kinabiro kyange kubanga siina mukozi tetuna na budde kata nyumba nagisibye emotoka zisula wali bweru teryafaayo ne oba olina motoka ya bbeeyi etya ogipaakinga wali bweru n'ogireka wali n'oyingira buba bumenya gwe ng'omuntu newekkakkanya wekanoga kave ku bwoko wakabi kitegeeza obeera awo ebweru wekawekana wekkakkanya nga byokola teryakufaako nga bivaako nakkakkana nasigala kulabika bulungi ne ngamba kale kandabika obulungi nti bwe mba nfulumye nensanga mu community y'Abannayuganda kajojo kaako kalabika bulungi nete esape erimenya ogira mu mmotoka teryagenda giraba ogipaakinga eri mu kapaaka n'ojja n'ebigere byo kati ng'ovaawo ng'ogula emmotoka ey'ebbeeyi ekyagenda kuweesa biki nedaba Abannayuganda ng'avuga akamotoka kakadde ka myaka 10 tuli mu mwaka 2024 ng'avuga 2014 naye ng'akalubiddemu linenga bavuga ne 1997 emmotoka ne sape ne wano tuvuga emmotoka mpya ne teryakuliko teryakuwana ka respect to omugagga wuuyo wa kati wantu nina kliniki yange wano eri mugundi walungi ne teryambuuza reception sangamba hello morning nenzija nenyingirano bali balina gundi offices zaabwe neri teryakuliko nesinga ndi wano ne bakirina singa nina biki singa ndi wakabi senga oli Uganda senga olina babbaawo nsaawe n'abakwata ensawo ne wano toli wakabibwamu kati Bulaya akumenya ogenda okulaba nga Bulaya akumenyera bwerereze ngamba abantu ogana egundi bikino kaba twabirabala bade tukakkana fekka oba n'omugagga gwolaba avudde mu nyumba nnene ebwete eriko ne gate zeggula omusanga wali kugambe wano omugagga n'omwavu enjawulo eki omuntu alina ssente wano ku Bulaya omulabira ku mayumba olita kulimba nti alina ssente nga tasula bulungi wano tekiriyo neti mamotoka emotoka teraga ssente wano Uganda emotoka yeraga obugagga ewammwe teri muntu ali bulungi wano asula bubi taliyo omuntu gwolabira nti ono neighborhood gyasulamu newe apartment nga flat ajja kuba asula mugundi nga n'ebintu finishes ezirimu katanga otegera onono ssente nti emmotoka ngoye ebyo tebiraga bugagga wano ono ojja kusanga abaana nga basula ku biflat eyo ebivundu naye nga kute Louis Vuitton original nga yambadde trainer Tom Ford naye nga avudde mu kiyumba tekitegeerekeka eyo naye ennyumba tegulika kubanga wano just nokukola ekinaabiro Kabaata ne bagamba nti ojjo okyuse bukyusa kinaabiro bakugamba emitwalo egi kukola kinaabiro ekya pound just ekinaabiro ye n'otandika okweyasamya nti noyagala kukola garden yokka basimbe buno bugadeni bwaffe obuva kuno paka kuli bateekemu obuddoddo agenda kuwa kooti ya mutwalo obugambe banedinda kogenda kukola ki ebyo muli bigenda kuba bya golodi kiki ogenda okukola agalaga ssente wano Bannayuganda
Uganda bagula bisubalu. Ataddemu ssente mu nnyumba ye. Bannayuganda bagula bisubalu wano ne balyoka babireekaanya mbu bagagga. Ne balyoka babisimbya layini simye bimaaka tu bukati bagagga. Emmotoka wano nedda emmotoka si kya bugagga kubanga zigwa value. Nze Kabaata nagula emmotoka 7,000 mu 2018. Nenjitunda mu 2023 3,000. Age. Wajigula 7,000. Nojitunda 3,000. Nenjitunda 3,000. Nenga sibaze na sente ndoza yali 10,000 kubanga just ye mmotoka gwali ya sente. Kati nga tubaze nuga kati bino biki. Muluka nga yakusala nnyo yakusala kumpi 2,000. Twagala vuga nemanya togenda kola sente. In any case ezijibyezaawo mafuta maintenance biki buli kimu just ogenda kuba mu loss nogamba kazi sente ezo omanye ekizimbe ky'ositula ezo sente nyingi ositula apartment eba deposit ya nyumba ogulawo flat bubiri nofuna deposit nogamba ngenda kwambuka eyo wagulenge Manchester nzange obuyumba bw'emitwalo 2 kutekako deposit nkubeka 3.3. Alwana bali bagamba mu Jojo simanyi mmotoka yakulemerera simanyi noda mu kabitizi bote ba sobola kati kankule Kabaata bote baba chiwaba nera mmotoka nenkola clinic 2 omanye bana Uganda basiru ate kankule emmotoka sente ntono school fees z'abaana bange ekintu kakyensinga okumalako sente paya school fees z'abaana bange kintu kyentunulira nti kakino eno ye mmotoka naye ate kubanga sente nziteeka mu baana investment abusiwulira bubi. Tesobola ne emmotoka tesobola kulema nze mbene kiliniki enamba ng'erimu ebyuma biri total almost 2,000 mu byuma ate mu emmotoka y'emitwalo 7 ne bannayuganda baba basiru. Nze ekintu kyengamba ekitwala ssente kati good. So naye ebisigadde wakati bw'omala obifuna nogambe nali Kabaata sigenda kulimba ebintu bye nali njagala byonna mbifuna. N'omusajja oyina abaana oyina ennyumba oyina omwami mulina emmotoka nali ndoota nzivuze holidays nali njagala nnyo okutula mu business class kati yafuuka yabuze tugituulamu holidays nali ndoota nzigendako kati ogenda okulaba nga otuuseeyo level nti kati ate oyagala birala njagala kati ndowooza nnyo ku bukadde bwange nengamba kati emyaka gino saagala ate kuzannyira mu mikisa gyange obadde ofunye omukisa gwo nti business obwo byonna byokoleredde bikutteyo kati nina okukwata bulungi sente kati ndi maawe yakwata sente ku investments nti kati nina okutandika okusimba sente we zinaakulira kubanga tetugenda kuba batopaka tugenda tuuka wano nga tukuze nenga walina omukisa gwo watandika okukwata ku sente ng'oli muto n'ozoonona n'okola ebintu by'ekisiru n'ogamba nga nakola ebintu by'ekisiru bannange kati mba serious ntulaawo ne omwami wange n'angamba gwe olina omukisa wange kati omwami wange olaba aneewuunya natandika ka bizinesi awaka natandikira awaka awo nga nkola obuntu bwange siba nangamba gwe nkwewuunya nze tebankozesangako atandise kusaka bizinesi nenzimbulula ekintu beera sente zikwate bulungi wankati yali ku musaala ye angamba nze ondaba nze ndi ku musaala gwenfuna gwe guno tegugenda kweyongera nina abandi waggulu besasobola kusinga ate nga mutuufu neze sirina nze sky is the ceiling naye alina abamuli waggulu though alina omulimu mulungi nina guliko kapu gwina we gukoma ina sente zatasobola kukola omwaka ni ate nze bwe nesindika n'akakadde nkakola bwe mba ndi serious kubanga kati bw'obeera business owner income nyo teriiko kapu nti no olina koma wano nyinza nisika ezeeno kwanze olwa nina business nyingi muba muli awo Jojo alina kano ndeseyo ne kano naye musajja wattu akola 9 to 5 ng'omulimu guwedde alina income ye eri bwetyo omusala gwe gwa buli mwezi tegukyuka. Ethero ozukuse mpozi watugambe bamuyitaani namukwano gwe bamuyita Ethero Etho
Ethel. My friend ali mistake sa. Ethel, how are you doing? Uzukuse. Manida mbabulira mazima. Omanyi abantu babeera kuno Kabaata ne bagamba bawe mugagga nze nsinga mwami Taylor sente. Kubanga akusinga obugagga ng'omusinga ennyingiza. Ansinga obugagga nti alina already ebintu bye namusanga ng'alina. Ye ng'omuntu ngenda okumufumbirwa, alina ennyumba e Spain, alina ennyumba e Italy, alina ennyumba e Crystal Palace. Nyumba namusanga na 3. Bwe bw'obugagga already bw'alina. Kati nze ntandise kati. Yo ye income ye namusanga already alina level gy'akozeeko. Kati ye bwe twatandika family n'akendeeza ate oyo asobola okukola sente nnyingi yakendeza ku gugundi kola n'agamba ayagala kubanga akoma waka abedde abaana be. Income eri yawaggulu n'agivaako nakka n'agamba nnoonya ati ennyumba nino bwe nja kukola nga tutunda eri. Kati ye income nti kuyingiza musaala. Bwe tugatta nti kati nze zennyingiza naye zanyingiza income definitely musinga ne simusinga bugagga. Awo nkutegedde nti wamusanga olidde ayinawo byakoze. Alina ebintu ye by'alina bye namusanga na kubanga taata we bwe yafa yasikira ennyumba ekyaliwo. Kati sisobola musinga bugagga nze sisikirangako kintu waffe nina bino ebyange byenkoze kati butakataka bwe tugula wano ne wano tebisobola kwenkana nyumba za wano. Awo nkutegedde. Ne bw'ogatta amataka gennina gonna e Uganda tusobola ennyumba ye ya Crystal Palace emu erimu sente nyingi tosobola. So ansinga obugagga ne bwe tugamba sente tukuyingiza buli mwezi musinga ennyingi. Kati ziri ennyumba eziri mu nsi endala yateekamu bapangisa. Mulimu abapangisa mu nnyumba ze z'abaana be nja zisikira nyumba z'abaana be naye omuwa ekitiibwa bambi wadde omusinga okuyingiza omuwa ekitiibwa gyonakola byakunyiganyiga masaagi. Kati kankubuuze nze Kabaata bwe natandika n'omusajja tisaalina sente nze kutandika okukola bino nsika agala kangandaba neeya n'ansapootingirayo. Kati yeewuunya okulaba nti natandika akantu kubanga ye struggle mwe byamulaba bitono ye alabidde eddala gye nvudde alabye obudde bwentaddemu n'andaba nga neezimba era yeewuunya okulaba kubanga ambalira ebitabo yeewuunya okulaba income yange we nagijja. olw'okuba omusinga okuyingiza sente. Sisobola naawe Kabaata ze siri bweto nze sente sizitunulira bwekyo. Ate ne Kabaata ze nkubuuliriza kino ekintu kigamba abantu bonna. Singa saali wamputu amagezi galina ndi muyiiya ne siwuliriza. Singa namuwuliriza luli nga nina ebintu bingi byangambye okukola neŋŋaana. Nakulekerayo n'agamba oli wa sente zo yonoona sente zo n'oterera wekka. Oterera wekka n'ogamba omanyi omanyi tewangamba wali mutuufu olina investments zangamba kola bwoti gula shares zino kola buki olusi ezimu mpulira ezimu ne mukayanya emputu embonyabonyeza Kabaata. Oyina emputu. Nina emputu naye munange okufuna omuntu nze Kabaata embeera zange okufuna omusajja asobola okunsobola kizibu. Nze nkumanyi dakiika 2 ovaako. Abasajja basobola okunsobola kizibu kati nze nkimanyi mwami Taylor sobola muta kubanga sigenda nafuna musajja asobola ndi wa lugezigezi nina emputu. Jojo oyina olugezigezi mukazi. Essaawa yonna omukazi yeekyange. Oyina olugezigezi mukazi gwe. Nemanyi embeera zange abansobola batono. Kati ku mbeera zange abasajja abasobola batono kati bwe nafuna ono nengamba sisobola kuva ku ono ate anjagaliddeyo mu ddalu lyange nkole effujjo lyange ate andeka n'essappe nze nina ebintu byokola ebyasappe n'anyenya omutwe nagandi omukazi wange wabaaki nandekerayo. Mwana gwe Jojo kyenkumanyiko onyiiganyiiga olaba onyiigira nze nyiiganyiiga essaawa ya tuyinza okuva waka nonyirizeyo ku pate nenkulekayo. Nze nkumanyi olaba onyiigira nawe Kabaata akunyiigidde nze nyiize ezo.
era nze nkugambirawo nze nyiiga so olina ofuna omuntu akutegeera ate n'akwagalirayo mu birungi ne mu bibi omwami wange yanjagalirayo n'andeka era oluusi nzijawo nangamba oba leero abadde ki n'akebera omwezi period zinajja kati esaawa zakwekyanga akwagalirayo kati nga nze omusajja njagala then ekirala nange bwe nkola bw'oti omanyi okunyigira n'enkukwata n'enkumba n'enkuziiro kati nodda mu mudu n'ekirala Kabaata bw'ofuna omusajja talingiriza ssente zo eyo ensonga nkulu mwami tera ndabye nga nzimba bu bizinesi bwange ssente zennyingiza azimanyi ali zino eze UK kino olina kukola biki ezizo not that zange netazilingiriza siri mukodo nze Kabaata siri mukodo so kubanga nina ssente nengana okukola ebintu awaka kati nga tuli mukola nyumba nga notekamu effumbiro lyenjagala ate nga ssente ezirina nkumanyi nga wasazeewo osazeewo Jojo sokolaba oyo omugenyi oba atuuse kubira simu ajja kuba essimu omuntu tabakyali bafuna ssente nenga ssente tezikyusa muntu oyo omuntu olwedde aba muzibu ssente kyezikola abantu zijjayo empisa zo bw'oba walina empisa embi bw'ofuna ssente ojja kuba wa mpisa mbi nnyo bw'oba wali mwenzi bw'onoofuna ssente ojja kuba ate mwenzi nnyo bw'oba wali buli muze gw'olina bw'ofuna ssente guzamplifyinga ne guvaayo yalina so nze okuba n'omwami wange twali tugira kwa mpaka ate katukwatagana nnyo kwanga tutuulaawo ne tutematema ssente zaffe ze sirina ssente za kikyala nga ndi mu bufumbo ezekyane omusajja asasula buli kimu awaka nze sirina kyensasula Kabaata eyo mugabana na bills omusajja n'asasula n'omukazi n'asasula kati abasajja si be bamu Abascandinavia balina system badenima kabaswidi beeyisa kirala baabo abadaaki baani embeera zaabwe abo abazungu beeyo bo balalamuko ekyo ky'abantu abo abadeeni Abascandinavia abo abazungu abo baswidi baani abo balalamuko Abangereza tetulina system abasajja Abangereza basajja omukyala aba mukyala kale gwe biru z'awaka bawo yazisasula bwe twatandika olaba bakyampa ez'akameeza Kabatanze bakyampa akameeza ate akwasente z'akameeza bampa akameeza nsana mubuulirira ng'omubuulirira otya nina mubuulirira musajja wampe essimu ye bwe twatandika ng'alina ssente zantira ku akawunti buli mwezi nga just zakugulira nti baana ngoye kugula byawaka twakyogerako manyi kati obufumbo buno obw'ekizungu bulalamuko tutuula nnyo tubeera nnyo mu meeting tutula mu meeting nangamba kati nkwano bwe bamwongeza omusaala agulanga akugamba aŋŋamba ntwafunye ka bonus nemugamba wafunye ka bonus wafunyeyo ka bonus katya nangamba bafunyeyo ka bonus banyongeddemu bwe kati kati ngenda ajja n'alanga omusaala gwo n'omusaala gwe ngumayi buli seere bawo gyafuna ogimanyi omusajja ngenda mubuulirira abasajja mwabannayuganda mukukuta ngenda kubuulirira baawo Jojo alekerawo ebyama okubeera obufumbo bulina okubanga muli kati wabalina kyagenda ozikozesa akugamba nga nange ezange kati nze mu bufumbo bwaffe nze muyaaye nze ninayo ssente zesitalanga sente nina akasente kange neterekerawo ndowooza olaba kati gwe ezizo olina zotereka zotamugamba lwaki yebbaawo buli kimu akigamba nze nina ebizibu byange kati nyizo eyo emitwalo eyo
mitwalo 5 ebyo byange kati nze juka ffe tuba mu family zaffe tulina okuyamba abantu baffe Kabato Kabato manyi wanga asotegera nti nkwayo ku sente takimanyi wanategera nti nkwayo ku sente ozana alowooza ki takimanyi ate ng'akimanya tabimukwatako kati we nkugamba kati okwayo nakako awo sigenda mukubira kati kati obeera nakako akekikyala kati jjukira ffe akekikyala obeerayo nakako akaddukanya ebintu byo gundi alina gundi wedding budget y'embaga yiino no bakasukirayoko bano bagenda kuziika ono gundi mulwadde no bakasukirayoko no bakato kati kubanga ze nina kati ezo zange nyine ezo zo ndi mugufu sina kusikukuta nezo ku kliniki wano zona ziraba ezo ndi mugufu kati wategera ati wampadde yakola ki taina kyajja kola nja mugamba nesookayo neropa newe wabira ndi Kabaata ngenda muwaayo ino teri byama era banemwe abola bagala abazungu tebagala balimba bokusalawo tukulimba silimbira ddala sirigalira ekyamatu tovaayo ne weeropa daddala kati ebyo tebimukwata akimanyi nkola sente akimanyi ye mama luli ku luzungu olufulu nayogera weyadda twava ku live yagamba ati tawina kyagamba yaseka busizo kwa mwange no ngali maize tafaayo yasabona n'oluzungu nabona n'oluzungu kati Kabato badde onokaba nti ze bampa sente z'okukameza yes sente yali azimpa luyi ng'azimpa sente z'abaana zaffe gula bintu kulyako kateka wengeze autu biki ebyo ng'akuwayo kasente akakutambuzanga njoka nali housewife Kabaata zinali housewife nga mbeera waka nga balina okumpa sente z'okukameza ne kati watandika okukola lwaki akyazikuwa muna kakyazimpa ati kati account eri yali akoze tugiyita direct debit sorry standing order sente zivako buli mwezi tiyagikansolinga kati zibanga mmeka akwaza abanunaku za mwezi kyowaaye nenga neki nze nange Jojo nange njagala bampe ozo nange sagala kumpa nange njagala kumpa kati nange nkuweeyo ate goli bba wange nga mukwano gonsomere namba yo nkuteereko ejo tojoowola akuwanga sente mmeka ez'olunaku sijja zoogera ojja kutya jasi tunyumyamu omusajja akulekera sente mmeka ez'okukameeza Jojo wano Uganda balekawo gumu kitundu 2 olunaku egy'okukameeza lunaku bampa za mwezi bw'ozitematema olunaku zibanga mmeka abafeeyo kale ez'omwezi ziri mmeka ez'okukameeza tuzitemeetemewo tubeeyo eyo ojja kutya kati sente zo z'okola zikola kyawaka ezange zigula emirawo zigula amasepiti byo mingi nagiraba emirawo avya yagala ddole ebyo bituwa ebiti ebyawaka byezigula kyekyaguzisa emirawo giri emingi nga sente tolina kyazikozesa emirawo kati ebyo bintu by'omufumbiro ebyo byabakyala nempiteyo nendaba bulenda nengambe eno juisa eyo nengula ngula ebintu mufumbiro nti eno biki nti eyo air fryer tujja gitwala nayo ebyo ebintu byange sente zange zigwera mu bintu ebyo then ebyomu kisenge nzagula buraga bumati abasajja tebagula bintu bino sajja amasuuka abasajja tebabimanyiire nogamba ino bedroom y'abagenyi tukole biki duve tuzikyuse bwebityo byengula nga nezokameza kweziri bitutwala sente gwe bitutwala sente ebyo naye baaba Jojo okola sente ebyange nti mpiseyo maduka nenda baka makeup nkagala ate kati ebyo bintu bwebityo ebyo ebyange ebyekikyala birina kukola ebyo kati mwamitere ebyo nebikola ebyawaka ebyo ebinene ebyo kati nze Jojo ngangula amafuta ngangula nti amafuta
Tokoleke. Amafuta go mu motoka. Ebintu by'abasajja ebyo mafuta Bawo yakugulira amafuta. Ebintu bwe bityo by'abasajja omusajja n'osasula insurance katulina motoka bbiri eyiye n'eyange ebyo bibye mafuta byonna bibye. Bawo yakugulira amafuta g'ovuga. Agateekamu. Gujja buzina okuba serefu n'ogenda. Yampa ne kaadi yankoowa yampa ne kaadi ey'amafuta eri mu motoka. Oteekagala ye asasula. Yampa kaadi yo y'amafuta fuel card y'amafuta. Ateekako sente. Bya mu nnyumba byokka. Nangoye baana kati zino ensawo zino ez'ebbeeyi z'oyina. Tugatta tugamba kati ngebe school fees zayo ne tugatta sajja gozeegulira nina nenzigula olusi mutwala ne mugamba ninayo 10 ngattiraako ate olusi mwewolako ne bwe mwewolako muddiza owewola kubaawo n'omuddiza ije kati nzo kuba nina kyenjagala okukola nga sente teziwera oba nga ze nina sagala kubanga kati ze new business cash flow is very important nga ze naso azijjawo kati nga nina ze ndazinyaga nga mutuuza mu ddala mugamba baby oyinayo ka saving ko kubanga ya saving atagula nga totagula saati tagula bintu abasijja tebagula bintu ayina pea zenga tosa amasati gagina mukakona kamuwe kati gotuna bakisenge kyanga byambala tebejjala alina kasheva ke yayisako bwati ku kirevu kumacha nga yesiga kazigo ngafuluma kati oyo sente zidala ziragawa neze nina kabada bwete jude lipstick kabada jude lipstick ejude bu eyeshadow bijiji nina bu eyeshadow mutategereka kabada nambe kati akubanja nagamba baby sente zange ngaziruddeyo kati bwe wawola sente kubaawo oyino zimudiza kati ozoza zi business njizimbye etya newola bwe nzizaayo sente bw'otazaayo sente ki olulala lw'oyagala okwewola tajja kuwa kale omuzungu oyo takuyinaako bbuba abuba nnyo akububira nti biki ebisinga omububya kuggwe bwe tugenda mu kifo nabala nga tunulira tabyagala kati ffe tetukulabeko tafaayo tutambula asanga nnyo abantu nga bamanyi ne bambuuza kati akimanyi ne definitely oba ne respect eyo nti no mwami wange waliwo olina byotaso sikibeera nga kaawo ne mula nti ali mu ssimu yange nebita kati naawe muyinako ebbuba nze kale oba nga mbubirawa ekisooka bizinesi gyalimu ejjudde basajja yantwalako okwo ku mulimu gwe nga ofiisi yonna ejjudde basajja ba engineer basinga basajja kati muli wadde n'omukazi ne mugamba bakazi baliwa nangamba bali eri mu human resource yani ne mugamba bakazi baliwa wa kati ni bakazi saka kanaza kati nalikane kabataze mbira nga nalikane nti bagenda kubba omusajja gino emyaka gino musajja wo muto alabika bulungi ayina empisa buli mukazi amwagala buli mukazi ate oluza yabaagala enkoko bwe zinaabula nalyampa abaana mukakati mbolo ki ngayagala nze si buli mukazi amwagala kale kitegeeza ggwe enkoko bali abakazi abalampa abaana zirimpa abaana zendi ona Jojo omutegeera eno kopi ng'otegeera yagamba ndi cash crop export ekyasinza ofuluma Uganda musajja wo biki byasinga okwagalako Jojo oyo byamutamiira nga byamutamiiza ku ggwe nze agamba ndi mulalu ebinyuma nina eddalu lyayagala kubanga ye musirise kati oli musirise mukakkamu ayagala n'eddalu lyange ndi mulalu nembuliri ndi mulalu mukonda mutaayi nemwambaya nemusomera emisango walinako kansooka enkebera omwana nze kuba ndinako kugenda kudduka eri ku apu ndebire ndinako
Nekakati ate emboozi etandise okunyuma anti agambye akwata bbaaba amatayi mu buliri. Mulalu mu buliri mulalu kati mbadde nyala emboozi tusimbulira awo. Akwata tyo omusajja amatayi mu buliri. Lwaki mu buliri alina effujjo? Effujjo litya. Njagala tutandikira awo. Ogambye omusajja omukwata. Njagala bino. Ate kati live etandise olwo anti kaakati. Anti live tugitandike kati. Ate ekiro tunadda tumala lumu tetudda kati. Katombuze basinga okukwata amatayi mu buliri. Sakangula busijagala bakazi abala lwapa mwe bakazi mmwe. Ekintu kiri kimu. Baatugamba tubenga tumanya okufumba, tube balalu nnyo mu buliri nti ku street oba ready. Era ebyo bisatu nze mbikola. Mu buliri njagala awo mu buliri omukwata amatayi booti. Olina okuba ng'oli mulalu. Booti. Ebyokuwewa okwogera mu nsonga ezo tebiriiyo. Olina okuba nga oli musege guli gwe nnyini omuyaayu. Togamba mu buliri woota okuba musege nnyo. Omukwagwe. Ano mwana Jojo. Wangamba manyira okumusiba empingu. Wangamba manyira okumusiba empingu omusajja. Sikusibye empingu, sikusobedde emisango, sikusibye ettayi, sikusise. Sikombye byampaka. Ddala oli bawali gwe. Nga muli bwereere nga mwambadde gundi. Ate tuba mu kine Kabaata kyobuuza ebijonjo ebibuzo by'ekisiru. Nze nkole ntya. Kankule Kabaata bye bikola. Bw'obeera bino kwewombeeka. Abibbowa oludde musajja wange muwombeefu. Kati obuwombeefu bwe nnina okuba naye byabulina. Kati alina 2 in 1 alina obubwe n'obwange. Ogambye omukomba. Atalina nze alina tubalansingira awo. Ogambye omukomba. Kabaata ndeka sinagaba abantu content. Kati kyogamba Jojo omanyi n'okomba omulawo. Ndeka sinagaba abantu content. Boogera mu bwogezi omulawo gwateera okukomba. Sinagaba abantu content. Bali wano bali codinga. Gomanya ndi mulalu. Olowooza lwaki omusajja anfiirako. Noga musajja wa Jojo omusajja omulaba aleeta kacaayi, aleeta kawayini. Busaaga. Gutomulaba otubeera ku live bw'aleeta kawayini, kacaayi, olaga keya eryawo n'ogamba ono yamuwaaki. Nange omusajja mulaba keeringa keya kufaako wayini ajja. Bwe bantambula naye nsawa nkwata ku mukono baby bansiba engatto obuguwa. Nze nina keya. Kubanga amanyi ekyebbeeyi kye. Naye nga bonenga nkubule Kabaata abasajja baagala abakazi abalalu. Era bw'oba okimanyi nti neddala oliyina sumulukuka. Bw'omugala oluggi bwe buti tobona mubusibidde eri. Galuka. Naye abakazi abamu bambi babitya abasajja abamu bakambwe. Bakambwe biki? Bw'obeera mu buliri gwabo omukambwe mukyuse mugambe biki? Abasajja bakambwe. Teri abasajja babyagala. Ozo lwaki abasajja akankubulire balekawo bakyala baabwe ne bagala abawala ebbali bakole ebintu by'ekiralu eno kati gwe naye beera omulalu wa waka olaba baana anoonya ow'ebbali nga gwe mulalu balekawo bano abawala bagende bagale babamalaya banye bawala baba bakolerako ebintu nga nasobola bikola mukyala wa waka gwetuuka waka g'obeere mulalu we. Ozo lwaki oza Kabaata omusajja agamba kanaakola nina okukawasa yali yakandaba myezi bwezi n'ampasa n'emyezi mukaaga tegyawera. Kyewamukolera awo. Kano sikaleka. Dalu. Eddalu linkoledde kati kankule Kabaata. Olowooza bano bonna abandaba munjagalako ddalu. Singa nali muwombeefu ndi wano ng'asoma amawulire. Singa mundaba mwena munjagalako ddalu mugamba nina vibe nga nina biki munjagalako ddalu. Eddalu nze linfudde kyendi. Nze eddalu linfudde kyendi. Era sisobola kukeereza. Jojo behave sinsobola. Sirina pulani ya kubehavinga eddalu linkoledde. Munjagalako ddalu abasinga kumwe kubanga ndi kalalulalu mukyagala bibanyumira. Ate omwami wange abyagala mikono gyange bakyagala nti ze Jojo zaavaako essaawa yonna nkuvuma essaawa yonna nina kukwata amataali essaawa yonna. But the same time nsobola okuswitchinga ono switch y'eddalu nenjakako ne switch ndala nemba serious. Nze linkoledde amaka nkola ne business. Nze mbeerawo nennanga ebintu negamba kano kafunza kakola bwe kati kano kakola amazzi ebintu byennanga abantu abasinga tebasonda byogera.
Baga ne Jojo bane wekaza nze ndi mulalu eddalu lyange bigambo binano ba piu nanga wano nalaba nga musaze ka video kange ngambalaga bwenkosa kali kajera kakola amazi ako ne bakazaga n'omwana ono bannaye kubanga nina eddalu mba confident setya kyenkola nchokola mu butegeevu nentakayo ka video kange kali nga nyambadde akalega n'akapale ne mukuba endulu yeyambudde yebuze mama wange yagamba oyo mulalu oyo mwana nze amuzaala kati nze kubanga nina eddalu eryange linkolera ate bwe mbeera wali mu nsonga ze nina okutega nti kati ezi n'ensonga nina kuba mulalu ddala mu nsonga z'akaboozi olina kuba mulalu ddala ebyokweyombeka tebiriimu olina okusaba ebintu olina omugamba awonedda oyongeramu sipiida okendeeza ate kabata omuntu omusomesa oza abasajja bonna bebamu naye Jojo olabika okumuuka mu buliri nnyo jjukira ebifunzaaza abirina obw'amazzi nze abulina oza sibikozesa kali wena nobeera full packaging okumuuka kutidde mwami Teera yamanyi kyaliko omusajja mwami Teera yamanyi obuwumi bwabeerako buli kutidde ola musajja kusomba wayini kusomba chai waddukana tekamu amafuta nakola biki nomuga bebi njagala kino nnyo nkutidde alinga omusajja ono alina keya bweti kumbe buwumi bwa mukyala we bwe bumutta ate akona nafuna njagalirayo manyi nalina ekizibu n'abasajja nga tebansobola era mama wange nanga mwana wange olifumbirwa n'abasajja mbakuba bwanti wakubanga n'abasajja nze violence ali kunze nze akuba mbomanyira nkubye kati Teera wali omukubyeko sajja watunga okubamu okyoyo omusajja akwagala bwati oba okuba waaki tanyiiza twogera tuyomba ne anti bali balinga balalu nnyo nga baganye okunzikakkanya katono yandeka nemba katomanyize nze ndi kapa okimanyi ate omwami wange yaŋŋamba kapa etya tulina type z'abantu babiri tulina abantu abali dogo n'abantu abali kati kati abantu abali dogo bawombeefu bawulize kati nga bwolaba embwa ogitraininga n'ogisibira wali ku gundi ku lujegere neeyimirira wali okitegeera embwa ogitraininga n'erinda ogiwa emmere n'ogiwa emmere nebanga eryawo ng'oli mukama waayo kati tulina abantu abali kapa yo tebagitendeka tebagisiba ku njegere ejja tambula efulume ekomewo sawa zeeyagala neemanye ewaayo kati nze omwami wange yaŋŋamba ng'oli kapa bw'ogezaako okutendeka kapa ejja kwawula kati nze obuzibu bwe nalina nafunanga abasajja nga bagala mbeera embwa sono nga ndi kapa nga bagala mbeera embwa niŋŋaana okubeera embwa kati omwa omusajja ye n'akizuula mukyala wange ono kapa muleke omuwa eddembe lye ajja genda kuba kati kapa yeeyigira negera nenoonya ekyokulya kyayo neekomawo naye embwa ebeera awo erinda bagiwe ne bagisibira ku lujegere ne bagisibira mu kakeegi bagiteresa omwo abantu abali personality y'embwa bakkakkamu be bakyala boosanga bali submissive bakkakkamu bafumba omuntu bamekyagamba tamuddamu kati waliwo ffe bakkapa kati gwe kapa mu bantu gwe kapa kati n'abalinga nze gye bali niye olina okufuna omuntu akukkiriza okuba kapa kubanga obuzibu bwofuna obeera nga personality yo ya kapa ojja kweyigira osobola okwebezaawo weerabirira osobola okukolabira naye at the same time oyagala awaka obe ne jodda awaka kuba kati kapa erina okudda eka eyagala nnyo okubeera kozi naye kati bwe mbeera waka njaga nnyo awaka nga wali biki naye obwakapa bwange nina okugera ne katiwa kati ndi mu kuyigga ndi muweno ndi mu kukola omuntu ng'alina personality y'embwa wakutraininga w'omuteeka wabeera nsaagalaku nze business nzeeyiyiza tobambulya kyakukola ate tebaŋŋamba tokuluma nze kyenjagala kyenkola just neekomako ng'omuntu gwe bakuza nemba nempisa nenga ekyo sijja kukikola kijja kuyisa bubi omwami naye nga nze personality yange ndi kapa kati nali nfuna ng'abasajja nga bagala kumbeera embwa bakufuge bafuge ate nga ze sifugwa n'obakuba empi kati awo netandika okulwana Jojo wakubanga n'abasajja gwe personality oli kapa kati nze nefuna omusajja
Nangamba omukyala wange ono kapa kamuleke muba kapa bwe kasita kapa yange kaseegera neyiganidde ewaka kasita ayiga n'akomawo kasita kapa yange kati tuli awaka abinnyumiza nangamba gwe oli kapa nakulekerayo oli kapa yange nekirowooza abo nakinnyonnyola katolaba zali sikimanyi nakinnyonnyola nangamba olaba fabamu tulimbwa abamu gwe muli kapa era ye omwami wange embwa era yagala n'embwa zaagala nyoze n'embwa sizaagala nze njagala na kapa nange nze njagala kapa saagala mbwa naye annyonnyola nangamba gwe olina cat personality ze nina dog era ye embwa mukakamu bw'omutraininga abeerawo muwulize atasobola kweraliikirira nti bwakuleka n'otambula eyo oyinza ofuna omuyaayi eyo n'akuliirayo ebyo abimanyi tubyogerako amanyi okugamba abo banakwana ne mugamba simanyi nakumanya naye kubanga ndina kapa omanyi bukapa bwa lugezigezi ninamu olugezigezi lwa kapa nepankapanka nnyo kati kyokka mumeere tasobola kuwangulira eba ku kiriniki oba gy'otambulidde ogenze Thailand ogende mulimu buli ayingira wano aba ku appointment eno si supermarket tomala gajja ng'ozunga n'oyingirawo buli ajja wano aba ku appointment ng'ogenze Thailand okukola ebintu byo no Kabaata nno nga ndi wa lugezigezi abasajja bankwana we bali sigenda kulima nti bankwana ne nina kirasi y'omusajja gwe njagala sitera musanga ate oba n'abasajja sikyabaagala banyiiza bawunya balabika bubi balina galevulevu bawunya omusajja ajja nakwegerezaako n'omulaba nga mulungi agenda okusembera nga alina olusuusu sutategereka ate ng'egye ndi kapa njagala ebintu ebiyonjo kapa nnyonjo nnyo kituufu abasajja bawunyawunya njagala tubala ne bwolaba kiriniki yange yonna njeru trainer nyambala njeru nyumba yange yonna njeru nze njagala ebintu ebiyonjo saagairako ddala muntu awunyawunya bannange binyiiza bannange muntu ako oba basanga tebannanaaba simanyi abantu balina obuwunyawunya banendeka bulesi nze bekunkwana bizibu ne bankwana bagezaako abamu personality yabwe nnyiiza kati ate nekyera sagala musajja mulalu kunsinga nze kati njogera nnyo nze okimanyi mmanyi nze njoga nyinza okwogera nze lumu twali mu mmotoka nga tugenda Manchester n'omwami wange abamanyi distance Milton Keynes to Manchester ziringa essaawa 3 tutudde mu mmotoka nentandika okunyumiza omwami wange mboso atuuka e Manchester nangamba okimanyi oyogedde okuva awaka paka e Manchester ssaawa 3 ng'oyogera bwogezi emboozi nga yawuliriza nambyawo nanga tiyateekako rediyo twali nga mnyumiza emboozi neva kweno nenkwata eri neva kweri bwe tutuuka e Manchester nangamba okimanyi oyogedde okuva e Milton Keynes paka e Manchester olugendo lwa ssaawa 3 nesaasirikako nangamba mukazi gw'oyogera nange netya nengamba nfudde nze olabika booto Jojo olabika booto ne mu buliri bw'obeera olabika booto ne mu buliri bw'obeera oyogera paka omusajja lwasituka lwakuvaako nja kusirika nga nfudde era bwondaba nga nsirise ngomanya kino nno kikola Jojo asirise kati ne mu buliri bwotyo bubeera bw'oyogera ennyo bwotyo mu buliri n'oleekaanira waggulu ng'oleekaana mu Luganda mu Luzungu anyere ku mazzi zino ensonga nkulu nnyo bannanga bali ku live tulina ebizibu wano munange so musajja nangamba ne mukazi gw'oyogera tuvudde awaka n'onyumiza kino nenyuma ebiboozi bye nga yaddamu nangamba twoyogedde paka e Manchester nengamba kansirikeko nengezaako sirika omuzimu nga tegunzikako sirika wamugamba kale kansirike n'obeera ng'onyeenya omutwe nengamba ne banne kino kikino nengamba neddaladala biki byoyogera nengamba babiki nange simanyi kati nze njogera kati nze nsanga omusajja ng'ayogera nga nze ng'omusajja nkwana nanyumiza ebintu nanyumiza onyuma biki sirika biri mu competition y'ebigambo kati nze njoga naye ayogera kyogamba agala afuna musajja nga gw'oyogera weka nga ye tayogera
kati nzubudde nina ekitone abasajja balina okubona balina kuba basirise bakakamu nga si balugezigezi kati zesanga omusajja alina olugezigezi ambulira kyokkola nze kapanze kati nze bobuzibu abasajja bajja ne bankwana ne bajja n'embeera zaabwe ne beerabira nti gwe bakwana kapa ndi wamputu siwulira situuza sewummuza nze sewummuza kaba tene bakola bizinensi bwe ntandika eno nga nebonga njagala kukola ndala bwentyo singa nali wano nze singa nakulira no singa bampa eddagala wano tulina condition bagiyita ADHD babeera tebatereera ne twakulira Kampala baatukuba emiggo anakana kana otekatereera bakakubanza emiggo ne singa nakulira no Bungereza singa bampa eddagala onalina ADHD mu mweddagala amiraka kane nze bwe nali omuto bakubanza emiggo ne batwala ne mu kisoto omwana mulala ne muteeka mu kisoto bw'ofuna omusajja atayogera nga musirise tawunyawunya osobola omuwaako ate siyono gwe nafumbirwa mwami Teira mujonjo mukakamu ngamba ng'ovudde ku Teira ate asobola okunkwana abasajja bantya ku ddaluli endiko balabulabi ne batya ze abasajja bantya simanyi na mwami Teira bwe yankwana nekyakanze yamukwana namugamba bompasampaso batompasa ndeke guwakwana bbaawo yampandikira newe twamiitinga ndoza kati nze yakwana maama yasangawa oliawo oli ku lujja oliddwa nali noonya manyi bwe najja wano najira ku visa yakukyala kati visa yokukyala tekukkiriza kusigala wano nga nina ofuna visa ensigaza nenoonya visa enzigyengattawo nsigale sigenda kusoma siina ninengamba kanoonya omusajja mpase nengenda nenoonya kati bonna abaaliwo sigamba nti abasajja tebaaliwo ng'abaaliwo nabo babizibu kati nga Kabaata nkusanga wano tuli Bungereza oli wano nange ndi wano siina visa naawe tolina nga njagala gwe bamusiru kati olaba omuntu alina okweyiya nze newuunya abawala abaagala abantu banakuba naabwe ozze oyagala mpapula nogamba nina otereza visa eno nga ngenda njagala atalina mpapula oba nga naawe oli mu karuumu weeyiiya omuntu olina okwetega nalinze nga ndi kawala katono bweti ndi kalungi emyaka ginneeyimiridde kati nga nze nga ntandika okunoonya omusajja nenga kanoonye sookala kubuuza okola mulimu ki oli biki g'ogirondekamu ate musajja bali banjagala nga ndi wakabi Kabaata nali wakabi osanze mpeddemu abaana bankutudde zino shifuti z'okubulaya zinkutudde nali kawala kalungi biki nga ndi kukawa mutawaana nnyo nga bantu balooza ndina modo nene ngamba sigenda kwagala bisaati saagala nze mbonebonera ku Bulaaya nti kubanga nagenda nenondo omuwambatuutu abawambatuutu baaliwo era nze neewuunya abawala bajja ku Bulaaya mulunye ku basajja mu otereze future lwaki babasangewa kati babasangewa abasajja mwennyini bana bawala mwagala baaki bano ng'omulala naye ali mu shifuti akyabonaabona talina mpapula alina okuzzaayo nga waliwo abantu abateredde ng'abantu abateredde weebali nga kironda kuba abateredde nerondera omusajja katolaba nze siddangamu kubonaabona ze bwe nafuna mwami Teera namala ebirala neŋŋamba ki ekibulamu yali talina bulungi kasente nga bwe nkaagala kubanga nali nfunyeko ku bagagga abali bankwanyeko naye neŋŋamba akasente tujja kukakola ate kati akasente tetukagaseewo kati wamusanga otya ku kkubo ku website mutya kugambe namusanga ku dating site ate ku dating site eba ku kkubo wamusanga naye anoonya dating site yera bakawola akabala gavuna gamba kana akawola nga nina profile yange abasajja akubutemu abatalina mirimu nze kuva dasanga abasajja abatalina mannyo baba tolina mannyo girondekamu nze sirina gatumya malibu g'abantu nali nkoze profile yange nga ntaddeko benjagala nampandika nagamba profile oba olina omwana ogirondeka nali nagaana sinaga ba step mother nali nkyali kawala kato sijja kuba step mother nga n'abalina abaana nabagoba kati wali otaddeko nti njagala bazungu okuba n'abaddugavu noteekako bonna kubanga bonna bakuwandiikira naye nga ntaddeko ebisaanyizo nali sifaayo nnyo ba muzungu ba muddugavu naye nga ebisaanyizo bye nali ntaddeko ng'abaddugavu abasinga tebayitawo nga bwe ngenda obba meeting mbabuuza bw'omeeting omuntu olina omuteeka wali mu meeting ebanga CV abanga azze okufuna omulimu olina omubuuza okola gw'oyagala nina olugezigezi Kabaata saakutuuza mu meeting naawe yogera amazima wantuuza mu bigambo
nze nkubuuza nze sitya olaba nze n'omusajja okunkwana mubuuza ogw'ebbakuli oba togwa mama we nyabo we oba togwa ebbakuli mwagaza ki nga ze nsonga za ne mwamitera wa mubuuza nino mubuuza nga tunaba kugenda wala kubanga ojakukola kugoberawo zao nti munnangu gw'ebbakuli Salima Miss TikTok Salima nawe obuuza ekibuuzo ekyo bana ebintu bino byogerako abantu boogera ku bintu bino ebya bulijjo ezo sente mujja ziko ne waliwo ebintu ebimu Kabaata bw'oba tokkuta mu nsonga ezo ngo mutakusanyusa kibi nnyo wagamba nsigwa bbakuli mugamba genda gemugamba lwaki togigwa bw'oba oyagala nze eyange yakugwa eyange ebbakuli yakunaaza n'olulimi nakikaaga sokole ogambe dakika mekamu omuntu ali mu bbakuli dakika 3 nga ndi wansaawo neemoola mundeka bannange dakika 3 nga ndi awo ntambuza lulimi olina okuyika katekiniiki anagamba otandika kyaka Kabaatamu abagwa ebbakuli embi olina okuyika katekiniiki waliwo abaana babisoma kati nina kugwa nti ebbakuli ate kati zalina okusomesa ate kati nze goyina ebbakuli goyina ebbakuli kati goyina okumbula ebbakuli bajooza bati abantu balina katekiniiki onogamba oba yasoma ssomero kadolo yakuluma akabinizi wali tomuyigiriza kununa era ayigira ku nze nanona akabinizi n'akaluma amaanyi kubonaabona kw'amaanyi Kabaata ebbakuli gyeri obusanga omusajja bannange ebiboozi bino kyokka kasitoma wange ajja kasoke mukebireko kanziremu mukebere ali ku tulina Jojo Tera bane mutapinge mu screen bwe muti abagiftinga banayo bidde birabo tubiraba muli mu giftinga mwebale nnyo mwebale ddala bakazuuku kabali mu Canada mu akazuuku kambala ba US mu akazuuku ka bali UK bunoza misana sana wabali mu Uganda musibye mutya munnawe muli banawe mama zira live eno ne Jojo angambe next stop avaako ngenda mu kimali ku station ngenda kuleka kati dakika 5 nziruke obadde okyayagambe ebbakuli ati katugenda siibula lumu tusiibule bimu nange siibula tugenda siibula nziruka ngambe next stop nina okudduka mu Chumi treatment kyagenda okukola nyanguleeza dakiika ntono nga tumaze MK Meto atunda enzigi n'amadinisa mu muwagire aliyeyo ebuloba mityana okimanyi nasomerako ebuloba bangoba amasomero mangi n'ebuloba ne bantwala nga ki ekigobya nali mulalu nnyo Kabaata nali mulalu nnyo bwe toshaka ddaluli naliko o level ey'emyaka 4 nasomera amasomero aga mu myaka 4 ddaluli nali mbonyabonya naye ebuloba bantwala yebuloba hayi nayo ne bagala okungoba ne bandeka bulesi mu malesi waine ddalo nga siri abasajja kulwana n'aba metro nakubako nedda nalwana ne metroni nenkuba omufumbi nali njala ennuma nengenda mpa emmere n'agaana oyo dosi ne kati bwe nasuma Makerere college bankwatira mu kibande nankulabye nga tugeze ku filimu ekibanda kya filimu nga filimu zirabanga baleezi twagenda nga tukyusa n'engoye nga ndi mulalu nnyo nga tukyusa engoye ne tugenda mu bibanda bya filimu enankulabye abaana omukazi n'atulopa ku ssomero ab'oku Makerere college muzijjukira nga nina eddalo bizibu byerere Jojo zebatulako ne mu kkanisa bansabire pasita ne mukwata amataayi nga nsindika ngwe ne mugandeka nga nsindika ngwe nti omuzimu gwejjalu gunveemu pasita kyoyo ekyo batula sijja namwogera akyaliyo akyasindika abantu bagwe ne bansabire ddaluli nzigwemu ddaluli agaana ne bantwaleyo mu masomero g'ewala nayo nentolokayo baali bamanyi oliko muzimu gabaga muno omwana mulalu guno muzimu ne mune nga beewuunya mama wange newuunya nga nina eddalu ne saafuna ku lubuto era yeewuunya ku ddalu lyange fe abali abalalu ng'abasajja be bankwana bakwata ku busolo mbuli oba buwera
Mama nyabo wewe okwata kuwaya ulire nti mweri nga bwajja nkwale nga yeggwe nga mukwata ku busolo bwensi kandi neddalu Kabaata nalina eddalu kati nawona eddalu kali wekabanga tekawera ng'okola otya just nga mujerega ddalu olusobola just obito bikosa ddalu mutwe kyamaki ogenda kukola kali bw'ogikwatako ng'owulira mweri just mbona weba mweri nenga yeekanga n'agambere ono omwana just tulina ddalu nze nange wonkwatako sikuli amanyirawo nti oli kamalaaya kugambye nalina eddalu nze Kabaata nawona eddalu kati ndi mukakamu ndi mukyala mufumbo ndi mukyala eddalu wasigala dikolera mu buliri eddalu wasigala dikolera mu buliri bwokka ne bakondakita bwagana okumpa balansi wange n'alwawo nga mukwata mataayo nga nwana ne bakubanze Kabaata ne kawala katono nga nepanga ne bakubanze olina olugezigezi nawangulako fight eji ku fight zonna bankubirayo kati nakkakkana neddalu era nga bagamba maama wange oyo omwana tajja kusoma netsomere Makerere jjuki ate nga nsomera mu Wandegeya kibula nze ekibuga nkitegeera tusomera mu Wandegeya wenyewe wali ku Makerere High nga tulina ba boyfriend bali ku university bizibu byali bingi Jojo Kabaata kafuna eddalu nga tuba ku Makerere High uniform tusiteka boards atuyingira Wandegeya kati emboozi yaffe eyo kiboozibozi kati tuginyumiza mu bizinesi bingi nsobola obikunyumiza n'ofa nze kumanya agaboozi gagandi nina ebiboozi bingi nze nina ebiboozi nyinza okunyumiza ebiboozi okuva kuno paka kuli agaboozi ge nina naye nga gasinga gonna gavudde ku ddalu okimanyi bansibako keeka wempe ku poliisi lwakulwana ate nga ndi mwana muto ng'okubyani nakera nenfuluma ne mukwano gwange ne bagamba namubuzizza nga buli omu akimanyi nga buli muzadde ku kyalo agamba abaana be mwewala akaana ako kalalu sikulaba n'ako akaana kati owona atya obasajja kubanga obwana obulalu buba bwenzi nnyo tebankwana nga bantya nga abasajja bantya Kabaata nga abasajja bakutya n'okutya nze ngenda ekimu omwana kale tusiibule kale basiibule Jojo